Olunaku olwaleero lunaku lw'amazaalibwa ga Yesu Kristo era baganda baffe ab'enzikiriza y'obukristaayo okwetoolola ensi yonna bali mu kujaganya olw'okuzaalibwa kwa mukama waffe Yesu Kristo. Nange guno ngufunyenga omukisa okwebaza ku baganda bange era olunaku olwaleero okwetoolola ensi yonna lunaku lw'amazaalibwa aga mukama waffe Kristo era abantu bonna abakkiririza mu nzikiriza y'obukristaayo bali mu kujaganya olw'okuzaalibwa kwa mukama waffe Yesu Kristo. Nange guno ngukozesezanga omukisa okwagaliza abagoberezi bange abangoberera ku mikutu gyange egy'enjawulo Christmas ennungi nti mwebale nnyo mwebalire ddala okubanga mungoberera bingi ebibaddewo mu mwaka omulamba okuva etwasemba okuba wano mu Christmas kubanga n'ey'omulundi ogwo nagibaagaliza naye bingi ebize ne bibeerawo. So baganda bange mbaagaliza sekuukulu ennungi ey'omwaka 2024 ate era kambaagalize n'omwaka ogujjudde ebyengera ogwa 2025. Mbasaba nti musigale nga mungoberera ku Facebook, YouTube, TikTok n'emikutu emirala kati website nayo eri under construction. Mu mwaka guno tukozemu ebintu bingi mu kisaawe kino ekyakadongo kamu nga tuyita ku platform eno eya Muzungu David era ntwala omukisa guno okusiima baganda bange mwenna abambeereddewo okubeera nga nsobola okuyita mu nteekateeka eno ey'okubanga ntuukiriza ebyo ebimu ku ebyo bye nali neeyama. Waliwo ebyagaana naye oba oliawo tujja bipushinga to next year era tusobole okubeera nga tubikola. Abazze nga mungulako ennyimba namwe mwebale nnyo mwebalire ddala nti temujjanga okwo. Ennyimba tulina mpitirivu eza kadongo kamu bwe wawuli owuliddeko n'olwotawulirangako woba olwetaaga ojja buzzi ku tterekero lyaffe ya emboozi ya kadongo kamu Music Library and History Center tusangibwa Kasubi ku Basooka Kwavula stage. YouTube okwo tuteekako mboozi ezikwata ku kadongo kamu. Kadongo kamu tulina kubeera nga tusomesa busomesa abantu okubeera nga basobola okumutegeera. Bangi baaliwo in the making ne bavaawo, waliwo ababyerabira kati tukozesa omukisa guno okubeera nga tutegeeza baganda baffe ki ekikwata ku kadongo kamu, kye yali amanyi, kye yawulirako, ky'ataamanya byonna obitegeerera kati ne tutematema ne tubiteeka ku TikTok ne tubiteeka ne ku mikutu gyaffe emirala nga Facebook. Kale baganda bange eyo yonna gye muli wobanga weetaaza ebintu bino jangu ng'omuyimbi ali eyo eno platform twagikuwa nti jangu tubeere nga tusobola okubeera nga tunyumya emboozi zaffe eza kadongo kamu. Olunaku olwaleero njagala ntwale omukisa guno okwebaza baganda bange bonna abakoze omulimu omunene okubeera nga bakwatizaako kadongo kamu okubeera nga atambula. Ngenda kwebaza abantu abakoledde emirimu gyabwe ku social media. Social media kye kimu ku bintu ebifubye okulaba nga kadongo kamu yeeyongerako naye oba oliawo baganda baffe ate abalala bwe batuuka okulaba tebatunuulira bantu abali ku social media, batunuulira bali ku mitimba bali ku media houses nti be basinga okubeera nga bongerayo kadongo kamu. Kino nga si kya kulimba si kya kukubaganyizaako birowoozo. Nzikiriza nti abaana abali ku TikTok bakoze omulimu munene okubeera nga kadongo kamu ono bamwongerako okubeera nga ye agenda mu maaso. Ngenda tandika n'okwebaza Harriet Birungi TikToker gwenzikiriza nti oba oliawo atadde etofaali ddene ku kisaawe kino ekya kadongo kamu era mu kisaawe kya kadongo kamu ayinza okuba nga yakyasinze okubeera n'abagoberezi abayitirivu nga ayita ku TikTok. So mbasaba mumunoonyeeko mumugoberere Harriet Birungi weebale nnyo weebalire ddala azuukuziza ennyimba mpitirivu era nga olumu ku luyimba olumujjukirwako lwe luyimba entumbwe y'omugoowa. So mukyala Harriet Birungi eyo yonna gy'oli olunaku ogenda dukwatirawa
nkwagaliza olunaku olulungi. Omugave owa Arsenal ndowooza awangalira kata naye akoze omulimo munene okubeera nga azuukusa kadongo kamu nga amwongerako amupromotinga. Waliwo muganda wange Taban Entertainment naye akoze omulimo munene era ndabyekaawo mu biseera bya Lord Fred Sebatta ennyimba nga atuteerayo lumu ku lumu ne tubeera ne Lovinsa ne tubeera ne omukyala mumanyi nga Gabi naye oba yeeyita Shifawa Ibrahim naye omukyala oyo akoze omulimu munene okubeera nga ayongerako ku kisaawe kino ekya kadongo kamu. Naalongo wange omulungi Nyombi Jojo Joani Nanyonjo omwana w'ennyonyi ugamba otya oyo y'omu kwabo abaana abato abagezezzaako okubeera nga ateekayo emikutu gyabwe bagidedicatinga eri kadongo kamu era ndowooza ye omwana gwenzikiriza nti awadde basajja abo ekitiibwa. Talina buli muyimbi omukadde amuyita taata amuyita maama. So munnange weebale nnyo weebalire ddala egyo gyonna gy'otuusaako engalo. Waliwo Sophia Lux oyo naye akola TikTok challenge, weebale nnyo weebalire ddala. Waliwo munnamasaka Rita Namukasa naawe nkwagaliza sekukulu ennungi ti weebale nnyo weebalire ddala etoffaali lyogatta ku kadongo kamu. Mukoddomi wange Walusimbi Brian oyo ayimbira mu Kyewagula band naye ate naye ayina omukutu gwa TikTok kwakolera emirimu gya kadongo kamu. Naawe nkwebaza nti weebale nnyo weebalire ddala okwerekereza obudde n'obanga obuwaayo eri kadongo kamu. Ndina muzeyi Celeste Kasule Junior tata Kapalaga tata Kabyanzo gwe nakwebaza emeka nti munnange weebale nnyo weebalire ddala. Ayina programu bagiyita kadongo kamu mata akyaza bakulu banne ne babanga batunyumiza emboozi ez'enjawulo ezikwata ku kadongo kamu. So muzeyi Celeste Kasule nkwebaza nti weebale nnyo weebalire ddala. Ndabira maama neguya newerina nti munnange mutumidde mwagaliza sekukulu ennungi. Waliwo mukoddomi wange muzeyi Kabyanzo Baba TV Baba Radio ejinja program kadongo kamu naye ayina omukutu ogwa TikTok kwaweerereza enteekateeka za kadongo kamu. Naawe muganda wange nkwebaza nti weebale nnyo ebyo byonna by'otukolera. Weebale okubeera nga osupplementinga eri kadongo kamu. Wazaalibwa maka amayimbi aga kadongo kamu kubanga taata ne maama baali bayimbi ate naawe n'otakomaawo n'ogamba kantwale ekintu taata ne maama kye baali bakola. Weebale nnyo weebalire ddala okubanga weerekereza n'obanga ogatta etoffaali ku kisaawe kino ekya kadongo kamu. Kale baganda bange mwena abatugoberera abagoberera abantu abo nina Salongo Suna Ben kubeera nga kadongo kamu ofiisaawo obudde munnaaye ate mu bicyumbaali n'oteekamu ezaffe zino eza kadongo kamu ate takomaawo n'okubeera nga afiisaayo obudde na challenge nakolayo zi challenge. Yekolera music analyst ogamba otya mwana wa maama wadde ensi yatwawula naye ate era osigadde nga tuli kyekimu mu nteekateeka eno. Kale naawe nyongera okubanga nkwebaza nti weebale nnyo weebalire ddala okubeera nga okola enteekateeka ez'okubeera nga oyongera akadongo kamu ng'oyita ku mutimbagano gwo. Waliwo omukyala Saina Matofu naawe weebale nnyo weebalire ddala okubeera nga ogattanga ku kadongo kamu ono entakera. Twalina enteekateeka ey'okuba nti bannakadongo kamu abeegattira ku mukutu gwa TikTok tufiisangawo obudde tukoleyo zi live twongere okubeera nga tubangula abantu naye ekintu ekyo kyajjamu omukoosi kubanga twali tukkiriziganyiza nze Kabyanzo ne mukyala Harriet Birungi kubeera nga tutandika enteekateeka eyo naye akadde ke twateekeramu enteekateeka eyo okuba nti obe ekolebwa ate we twafunira omukoosi we nalwaliza Dr. Muzungu Edina Ruth mu mwezi gw'omusanvu n'okutuusa kati tatereeranga. So
embanga ndoza omuntu angoberedde okumala ebbanga osobodde okuntegeera obulungi nti bingi ebizze ne bibanga bigotaanamu enteekateeka eyo nebanga tesobodde kutambula bulungi naye nsuubira tukipushing to next year 2025 tugenda kubanga tufiisa obudde okubeera nga tukola enteekateeka eya kadongo kamu TikTok live tubeere nga twongera okubeera nga tusomesa ne wano nali ngambye nti tugenda kujanga tutuule tu discussing about kadongo kamu wetumala tu uploading topics discussions ezo baganda baffe babeere nga basobola okutegeera obulungi ebimu kubikwata ku kadongo kamu. Kale muganda wange gwe yenna aliye eyeetaaga ennyimba zino eza kadongo kamu osobola okunsanga ekasubi ku basooka kwavula stage wenkolera emirimu gyange naye okuva ogw'omusanvu okusinga emirimu ngikolera ku WhatsApp 0700360045 bingi nti mu kibuga sibeeramu mbeera nga ntigoma ku bulamu bwa dota naye mwebale nnyo mwebalire ddala buli ampadde ku ssaala buli awaddeyo obuyambi she's speaking ajja kuba atereera bulungi. Kale mwebale nnyo mwebalire ddala.